Mpuuga asami naga Mpuuga wekaneekirira ndoza wabirabye Mpuuga naga Mpuuga toyinza kuwangula Bobi Wine kati era nga Mpuuga era ng'olya wekaneekirira noyo Abedi kati Bobi Wine abantu beyabadde nabe Masaka Mpuuga obayina Mpuuga wekaneekirira oyo Abedi Bwanika yakutomeza simanyi na wewe mwafuukira ab'emikwano Mpuuga gwe kennyini watugaa nti Bobi Wine tajja linnya Masaka teyabaddeyo eyewooza omumba gwe bazikuba Bobi Wine yabadde n'abantu bangi oba yasombye basombe sibajje kyabajje nenga kyamazima ekyo kiprinciple kyabadde n'abantu awe Masaka nga bangi oba kyabajjeewa nange kennyini natiddemu gwe principle abantu wabajjeewa Masaka jangu wano gwe Bobi Wine koli wabajjeewa ate bazze bokka kati gwe Mpuuga saagala kuddamu kulabanga ng'oyogera ebyo eby'owekitiibwa simanyi eby'owekitiibwa mu bubbi Mpuuga nagamba kwata milioni 5 zizzeeyo ebyo byonna wali bwekaza Mpuuga gedde Mpuuga muwakule entalo ze musobola nze Mpuuga nakulabaawo nga bakutomeza Mpuuga oli musajja mugezi ebyobufuzi obimanyi oyinza okulaba n'omuntu akusinga numbers omuntu oli wabanga akusinga numbers ku ground tolwana naye oba tojja kuwangula Mpuuga toyinza kuwangula Bobi Wine nabigamba nga beenaale mu bakusudia ate Mpuuga tojja kuddana mu parliament olaba Muwanga Kivumbi yadduka nono Segona ino olugezigezi teyatya n'abivaamu olaba Segona akyakuwagira Mpuuga ofunye kiri kya Abedi Bwanika tekitegeera kati Mpuuga ekyakusula kuleeta Abedi kwogera bigambo bitakwatagana oyo Abedi buloka wa byabufuzi alinga mukaaku bw'oba Mpuuga wali wasalawo okusirika wandisirikidde ddala obanye Mpuuga wasooka osirika abantu bakubalamu amagezi ndavuga oba omusajja bamuwalana naye olunaku Mpuuga lwoleeta Abedi Bwanika akulwanira entalo zo lwewagwa toyinza gamba nti ovuma abantu lwakuvuma ate nga naawe ovuma abantu olina oteekawo enjawulo put a difference ne Mpuuga wagamba NUP bavuma ate nawe n'oleeta Abedi Bwanika ate abavume gwe twati oli musiru kati goli wa kitiibwa nabaki nze kankubulira Mpuuga singa wampita as your advisor kwaze ebyobufuzi mbimanyi naliga Mpuuga keep quiet ekyokubiri wagamba dda sente wazifuna ekyo kyali kikyamu Mpuuga mu byobufuzi olina okwewakana woba tosobola kwewakana mu byobufuzi tosobola malako na politics Mpuuga olina okugamba sente tozirabangako mu byobufuzi twewakana nze junior singa naligwe nadigaisi bampayiriza neno vayo no gambo sente wazifuna kati mbunawe mboli politician owawa fubene befuzi tulimba ekizibu Mpuuga politics oyo wemmengo yabalemeramu oyo kwambala obusuuti Mpuuga ekikubya olemedde mu politics wa Kabaka yekka oyo wa UID okwambala obusuuti ne mukanga ensi oyo yaggwawo Mpuuga politics wokanga yaggwawo bajja kusabula olaba abaana babuuza Kabaka gyali gwe society ekyusa abaana be batuukira okugamba Kabaka aliwa kati Mpuuga gwani Mpuuga ebyo ebyemmenge ebyo bye mubeeramu eyo so muli babitibwa mubivire mu ddala people need answers not suits abantu betaaga solution si matayi mwalemeramu politics wemmengo muvuge emmotoka ez'amaanyi mwambadde obusuti n'olugezigezi exporting lugezigezi kyekibasumbuwa abantu baba bagambako nga muga abo batamiivu abo banwi banjaga si kubavuma omukulu ali wa lugezigezi Ssaabasajja Kabaka yagenzeeko wano simple ne abantu muvuma bavume abo batamiivu tebategeera ani aga tebategeera omuntu okubuuza Kabaka we gyali abatategeera
bikwese mu bitiibwa. That's not leadership. Omukulembeze yenna atasobola kunnyonnyola abantu then gwe toli mukulembeze genda mu faamu y'olundete. Ani anaakusangayo? Ani anaakusangayo? Ne mwereta mu byobufuzi temugambwako tubakolere ki? Buli oli atoyagala kwogerwako gwe waayo office ogenda oli Montezo. Sewano gwe bavuma. Wano Uganda ina abagagga bangi. Bali mu supermarket zaabwe wali aboogerako ne gwe weerete mu byobufuzi. So Mpuuga kakkanya amalala. Ffenna tulina bakama baffe munnange. Nange Junior tolaba nti njasa mannyo. Ne nange nina wamma abaŋŋambako ne mpulira. Nze mukulu wange Hamu bwampita naŋŋamba Junior kino tokiddamu siddamu kukyogerako. Era nze Hamu mubuuza nfukamidde. Ne mukulu wange Yasini kwamba w'ekitiibwa. Era abantu bali banga Junior lwaki Hamu omubuuza ofuka is my brother. I respect him. I greet him when I'm kneeling. Nange Junior nina abaŋŋambako. Naye ninayo bentya. Ku nsi kuno oba toyina muntu gw'oswalira. Nga tewali yagamba kogenda fa. Mpuuga ge malala. Manyanga mukamaawo Bobi Wine oba musiru oba tategera ye mukama wammwe kati. Is the leader of opposition. Oba ina degree ye mudidi ye mukama wammwe. Kati opposition yagikulira. Kakati opposition leader ye na oba opposition member atakiriziganya na Bobi Wine yingira nope. Yingira NRM. FDC weri. Ffenna ffe mu government tulina be tutakiriziganya nabo. Ne President Museveni wayogera tusirika. He's the leader of government. Gwe twabya speaker we yetowaza. Nateekayo olubaluwa. His Excellency bampayiriza ozo ga mutuukirivu. Nze speaker kye nakwagaddeko manyani mukamaawo. Abantu ne batukubira enduulu wano. Speaker Anita Amongi kye wakoze ekirungi. Kuandika baluwa eyo ate ng'oli kamu. Nga omwadresinganga mukamaawo. Abantu speaker abantu bakozesa ensobi. When your boss is not happy with you, you become. Ne wano ndaba bannabyabufuzi baba wabya. Buli omu amanye mukamaawe yaani. Gana amanyi g'abantu galiko nnyinigo. Kati Mpuuga kaliyo gikubye. Olwo olugezigezi lw'abalooya. Politics temuliro. Politics tafugibwa mateeka. Mujja olugezigezi lw'abalooya mu makooti mwe Mpuuga baseggona. Dero articles are being used to squeeze the ordinary person. Then that's not law. Kati wano buli mubbi. That's not law. The parliamentary caucus. The ordinary people don't want it. They want service delivery. Umunuga tuyagala mateka, ayagala nguudo, ayagala malwaliro, ayagala misolo gikakkane. Ge mateeka abantu ge bategeera. Netusula kubanga emisolo gyeyongera muli mulo. Stop wasting time. Muddeyo ku ground mukolera abantu. Kyogamba gonna amawanga tegayina lo. So Mpuuga muddidde olugezigezi lw'abalooya. Muluyingiza ebyobufuzi. The law must be reality. There is common. Kati gwe Mpuuga, you didn't know that you stole the money. You didn't know it. That million ebitaano wazifunira muteeka ki. Even if etteeka lyaliwo ku economy eno oyinza okutwala million 5. Abantu abagenza okulaba Bobi Wine tebagenze kwagala Bobi Wine. It of no confidence in you Mpuuga. Nti people are not happy with you. The people who went with Bobi Wine in Masaka abamusina bawagizi ba Bobi Wine naye obuli bw'enguzi bukwata ku buli omu. Obandi we NRM, obandi we for this corruption.
should not be accepted. I think some MPs, you don't know history. Temwasoma byafaayo kwa abamu n'okusoma temwasoma. You are there because of the mass of this government. Nti n'abagifuga bayeekera. Where education is not, you have passed. So kaka history, mbu you are leaders. Mwabakola amateeka. Because even our leaders bali bayeekera. Here we don't respect knowledge. You got to respecting abagezi, which is okay. We are now used. Because our professor be bajudde mu government. Uganda instead of respecting abagezi. Oweno okulaba omugezi walina okuba bawaddewo omusiru. Noga kati eggwanga lino liragawo. We don't respect intellectualism. Junior Singande minister. I would have been a minister in a sensible country. Because I can influence the youth. Ogenda okulaba abakulira abavubuka si bavubuka. Omuntu oyina emyaka 5 oli muvubuka. Look at the ministers of youth. Ba minister babavubuka gasajja gakulu. But they are youth leaders. Ba youth tulabye. Ba youth abatuufu tuli wano. Who know the problem of the youth? In a country where you find a minister, mbu yakulira abavubuka nga si muvubuka, oba okyayagala ki? What do you expect? Junior Singande minister w'abavubuka mu government yetegerekeka. Neba tutya. Oyo Junior temumuleeta. Akakasajja kagezi nnyo. They fear intelligent people. Ekizibu kya government eno muti abagezi. Kati olaba nange Junior muntya. Mbu Junior temumuleeta. Don't put Junior in government. That boy is intelligent. At his age, he has a roused following. You fear me. Kati chovulanga muntya mumpalana. Temunjagala. Kati me and my father lwaki mutuwalana. Because we are open-minded. The only problem why abali mu government temunjagala me and my father because we talk the truth. Twogera mazima. Nze Junior Katonda yankola I talk the truth. My dad told me to always say the truth. Kati nga mudde nga mutuwalana. Mutuyita abalalu mbo ya drunkards. Kati mwagala tunweki. You always call me ntinze ne tatange tuli batamivu. Yes, mwagala tunweki. What mwagala tunwenkali. You want us to take a urine. Mwagala tunweki. Yes, we take the beer. Beer yetu munwa. Faba gono gumala mu bar. Me and my dad, are we the ones who drink the whole beer in this country? Buli wetuogerako abo batamidde. Every time we give our points, Junior netateri kati batamidde. Stop it. Are we the ones who drink the whole beer in this country? Twabagamba kombo ya Muslims. Tamale mirundi senior ne Junior. Have we ever told you that we take a water? Of course we take the beer. Tumu omwenge. Is it bad? Tuli mu Araboliji. Abantu bwenwera ku mwenge mbu abo batamivu. Mbu ya drunkards. Mwagala tunwenkali. Should we take a urine? Just mugambe ekintu kimu nti yo fear mututya. Mayaba ne Uganda buli we muti omuntu mumuteekako ebigambo to discredit that person. If me and my father we take beer and we are intelligent like this, why don't you take it also? Mutubulira omwenge gwe tumwa namwe mugunwe. How can drunkards have following? But abatamivu lwaki babagoberera? Me and my father, we are the most followed people on the internet. Lwaki mutugoberera? If we are drunkards, why are you here? Because you are doing something you can't do. You step for the truth. Nze kizibu njogera wa mama zima. Geganchayiza. Nzo kulimba kwa nema. They don't like me. Tetusasula amusolo. Buli olutulaba. Tamale mirundi Junior ne tamale mirundi senior are drunkards. Siwe mutuvuma. Ne mwegalire yo mayumba gamwe ne mutulaba.
Why do you watch us in your homes if we are drunkards? Tetunwe. Hati mugiranga mwaba gutugulira. Nze nasanga lyo musaya gwe junior mwenge gwe gukogeza as if you don't know buys for me beer. So Bob Wine y'abantu yabadde nabe Masaka. Yakubye mpuga tasobola kuwangula Bobby Wine. Parliament nayo irum. If we get power, Parliament here inokuchukamu. Kwa Kenya ina Senate. So we are always saying the truth. Principle Junior Bob Wine baba antu abayina. That is the truth. Neta jafuga Uganda. Si buli mwana omugezi nti ayita UNEB. Bob Wine has the people. That I know. Abantu bamwagala. But he won't be president. Mulindeko 2026. Emboka ejja kuvuga. We shall know who has people and who has sticks. Ku bantu n'emiggo n'emmundu kyekireta president. Muyina abantu tetukigana. Nope, we have the people. We shall know who has the army. Tujakaya nanamu. Mwemulinde emboko. Wait for sticks. Nga bulijjo kali akafu. Femboko zetu ine nyingi. We have very many sticks. Canes. Tulabani aine emiggo n'ayina abantu ani anafuga Uganda. Let us wait. Katezenyezo okuyomba n'obwo bwana bwa Nope. Let us wait 2026. You have the people. We shall see. Baba kube emiggo gyammwe nga bulijjo. Azemanyi SFC kuma abantu babiri. President aliko naddako. General Muhoozi. You keep on loitering. Nze kusomero twabiranga n'ebyana. You loiter around. We have no problem with you. Era police twagigambye kuleke. We shall sort ourselves in 2026. We shall know as the people. Oba yenale mojizanyisa. Go wara ekenale mungeyomba. Mojja tubu. Abene yupite mufa yo bimene kyetwagala. Naye 2026 nkula mojja tubulira. Lwaki muri banji? Why you are many in one party? Eriganamwe. Katifed people abantu baba ina. But the key question is, principle, you will tell us why you have very many people. Goroza lwaki twagambye police ekuleke. You loiter around, move around, weyagalemu. Omanyi ente nga banagisala basooka ne bagiwa omuddo. Bob, we are fattening you. You move around. Naffe nga bwe tuteme emiggo. Ke tugende Congo tutemeroleze emiggo. By 2026, we would have known who is the leader. Gwe bagaye muno nti bantu mbu be bataddeko government yeno. Kati you think Museveni mbu afuge eggwanga lino lw'abantu because of people. Tewali buzibu, no problem. Omanyize ebyange bya reality. Nze still living in my ideal world. I tell you reality. Nze kule ekitunga bwe kiri. Singa bw'oyagala kibe. The fact is bajja bakuba emiggo 2026. The fact is abamugenda fa nga luli. Ngowooza the world is watching. America ng'eyina ebizibu. Last time America tebaliwo. Ebyo bidocumentary byammwe bye muzannya. Ne mudde bweru mbazungu ne babalimba. They are going to kill you.
Wait 2026. Kalifa kwato Bobi Wine tumuteka under house arrest ngaluli. You think kirimu obuzibu? 2020 gwe Bobi Wine ojja kubeera mu maka ge magere mbigere. Nga tukutadde under house arrest. Tumale okwerangirira tukute. As usual. As tetujja kayana. We shall put that boy under house arrest. Principal. Era naye akimanyi kwali kuno. Bobi Wine kwoli. Let me tell you my brother. Manyi Bobi Wine nze asigalawo kugamba amazima. Bobi Wine, I'm the only one who tells you the truth. Omanyi nakublockinga. Kwanze Bobi Wine sikweguya. Sinonya bwe mupi. You never see me at your home, principal. Mbompe card. Nyenda kwesimbawo Bobi Wine. Oba card ojimpa oba tuyagala bireke. Let me tell that young man, principal. You'll be put under house arrest. Mobili abiri mukaga. We shall declare ourselves the winners. Ngoli magere mubigere. Ne mutabani wo Solomon. Muuga. Era Bobi Wine chobokola zimba swimming pool. After, as usual, after declaring Museveni as the winner, we shall let you roll it around. Kati lero musango na gulo power. Luli wa gulo pa mukoti y'abantu. What happened? What happened, my brother? Gwe principal ina muzanyo. Bobi Wine, you are just a comedian joking around. Chiwaita political excitement. Bobi Wine, uri ku political masturbation. You can't be president here. Olimba bantu. Ochamukiriza. You wait. Luli Bobi Wine sabi gama tubagenda kuteka under house arrest. When I was your advisor, Bobi Wine since yali yakuwa amagezi last election muno. Bobi Wine wasn't your advisor. Nunga Bobi Wine toiza kujja ko Museveni. Ebyombo yina abantu bo bayina. Era nafe abenaale mutu kimanyi Bobi Wine abantu abayina. But we shall sort him out. Tujja muteka muka keji ke motoka yembwa. You know these patrols of police. Bono bukeji tumuteke magere mbigere yebake. Bobi Wine you'll be in magere in bigere in 2026. Tuerangirire. President Museveni agenda wangula ne 60%. Lulimpo zitwewa meka 54. Lero 60%. Museveni zagenda wangula nazo. Kati gwe tubuze twabijewa. Mayaba nago amino olugezigezi. Obululu bwazze butya bibuze nnyoko. Ngawe bibadde bujjera n'ekuluno bwe bazze. Handika kutubuza bintu bya kisiru. Mbu obululu bwazze butya nga bwe bujja bulijjo. Is this the first election? Biri mukaga mwalonda. Bwajja butya. Biri kumina gumute mwalonda. Bwajja butya. How did we win? Ngera bwe twawangula mu 2016 era bwe tugenda okuwangula. 2023 mule ntebe mu ntebe muri magere mbigere mwebasi. Mweno 2023 atugamba Museveni afuga Sudan. Afuga Somalia. Afuga Eastern Congo. Afuga Burundi. Ye president wa East Africa dako. Endagano zonna za security kuvira ddala mu Ethiopia batuula wano. Nga n'Abangereza be bamuwa ebyama tewamulabye ng'agamba. Mbu Ababritish be bamugamba mbu speaker ayina nnyumba. Mbu Abangereza bakyawa Museveni. Neshekereko mama. You saw the data. The British are the one who tell Museveni. Kati bamukyawirawa. Gwe principal kankubulire ekintu kimu. You are wasting time.
Era police mwebale, leave that young man to roll it around. Police temuda mukugana Bobi Wine. Leave him to go. Oba agenda Kalangala, let him roll it. He has nothing to do. Alimku shooting a documentary. Police, listen to me carefully. Let that comedian move around. Bobo entaina manyi gatujjako. Mumuleka atambule. Biri abiri mukaga tujja mukwata tumuteeke magere. Mu nyumba ye nga bulijjo bwe tukola. Abeereyo. We declare ourselves winners, eggwanga litambule. Simple. Ayagala obululu obuli free and fair agende Kenya. Mbera kudonga mwasama. Junior. Twagala kulaba ku president mulala. Go to Kenya, you will come back. Kenya gye balonda abalala. Si wano. Buli awulira tuyagala kulaba ku president mulala gende South Africa balonze. South Africa balonze. Genda ke South Africa olaba abalala. Naye wano. Sikati. Omanze mbabulira reality. Oba muncha nze mbabulira amazima. Museveni tajja vaako kati. Bobi Wine wabataliwo katabanike ka Solomon Sike kabeerawo. When you say Bakokiro tali around, is around. Nga nawe kitawo abataliwo gwa abeerawo. Simple common sense. Common sense. Kali Museveni yagala obuyinza abuweggwe. Yakuzaala. Ne bantu mwe muli basiru busiru. How do you want Museveni to give you power? Simple sense. Common sense is not common. Ekyo nawo olaba kirabe. Nange ne bwe nandibadde nzi. Who doesn't want his son to succeed him? Ani atayagala mutabani we amuddire mu bigere. Museveni yakola SFC kuumagwe. Oli musiru. Did they make SFC to guard you? Kwega Museveni yakola SFC. Ejje kuume kitaawo. Ne bantu mwete mutegeera. Omanyi mu math waliwo enamba wogwa NB oba ogigudde. Eno reality toko. Reality. Muvenno mu biroto. Mbulwaki Museveni yafudde mutabani we CDF obadde agala abuweggwe. Nga naye woyagala abaana bo. N'abalala baagala abaabo. President Museveni yakwata Jeno Muhoozi n'amutwala mu magye kulima nnyanya. Yali amutute kulima butungulu. By the mere fact that President Museveni yakwata mutabani we n'amutwala mu magye ayige emmundu, yali amututte kuumagwe oba kumusikira. Ebintu byetaaga common sense. Kati Julian Nzo vayo n'engamba nti njagala obwa president nga Jeno Muhoozi waali. Butategeera na butalowooza. Queen wa Bungereza we yafa. Mutabani we si yaliko. King Charles owokusatu. Baleetayo omungereza omulala. Nti family ene y'Abawinza etufuze nnyo engeri Queen gyafudde tuleete kojjaawe. Baleeta mutabani we. Buli omu mu nsi yeeyagaliza. Andi okweyagaliza kya butonde. Toddamu na kuyomba. Buli omu mu nsi yeeyagaliza. Andi okweyagaliza kya butonde. Nga Bobi Wine bwe yakwata mutabani we Solomon n'amutwala mu America awuge. Nga Bebe Cool bwe yakutte mutabani we n'amuteeka mu mupiira. Buli omu yeeyagaliza.
kati wenda baba nakumwenga muri wano muyomba era junior era buli everybody nange tatange yandeta ku social media siriko era junior okubeera wano because of my dad lwaki siri accountant gwaye singa kwendi ku social media nera tata wange trained me, my dad trained me to be here era wendi kati mina tamale mirundi senior bwaba taliwo junior anza abaawo I'm the next in line. I'm next in line. Ngate muyomba. Kabadde agala baleeteggwe. Nawulidde abayusa essimbo mu tugamba mbu twewandiise. Mutima mubi. Tosobola kuregulatinga YouTube etali iyo. UCC. YouTube si. Mwazo katugamba twasama bwasama. Tetulina makulu. Sasa media. Heyasa. Omanyi government eno munyoma nnyo. Singa government yayita bonna abaana balina following. Nimubatira woko ka capacity building. Omwana aguze simu. Esimu zitekako emisolo. Data aliko omusolo. YouTube company ya America si yammwe. Just an app. Kati mugenzo okulaba bifuna. Nemga nebano nabo ba YouTube ke tubayite tubatekako omusolo. Mutima mubi. Mwino omutima omubi. Ate buli bagagga. Omusolo gumagala okusa ku YouTube. Lwaki temuteeka wali ku URL buli omu asasula omusolo. Koteina mekezi itawawo ku URL. Esitasasula misolo. Nemuteekako transit mbuzi fuluma Uganda. Kumbe zikoma wano. Titubimanyi. Muloza titubimanyi. Titumanyi banene bayisa koteina ku URL nga tesasudde. Nemuziteekako transit. Mbuzi fuluma Uganda kumbe zikoma wano. Ngebyo nga temubyogerako. Era ka YouTube kuba abantu befunirayo emitwalo gyabwe abiri era nako kateekeko omusolo. Mutima mubi. Mutima mubi. Walomagana ne mulete ebiteeka. Social media bavuma. Tuvuma ali wakawe. Ababbi temwagala boogerako. Nze Uganda mpulira entami. Abantu babaseta tebagala boogerako. Oluva nga badduka mbu social media si yembi. Ababbi betwogerako be babi. Abalaboze teka ne balikuba. Abana bavuma wajira kye mu byobufuzi. Waliwo gwe twasanga mu business ze. Tuwala n'ababbi. Waliwo enjawulo ya government n'ababbi. We are not fighting the state. We are fighting thieves. Oluvaawo tujja kusiba etwogeddeko tebakyayagala kuboogera kuba babbi ensi. Bawulira baagala fufuganya social media. YouTube womuwa operational license. Kyetegeza kati YouTube efuuse TV. Twava ku TV byammwe ne tubaleka. TV ne bigwa. Nengamba aba TV mukole ekintu kimu. Bw'oba olaba Junior Frank Antambi balina following. Bayite ku TV yo. Bawe program baterewo omusaala. Kati bagenza okulaba nga YouTube etunda. Kwa abantu bonna bali badduka. Ku TV. Abantu TV tebakyabiraba. Amawulire abantu bakyalinda mawulire. Nze wano mba nagaba wadde dda. Nze banga lyemaze nga siraba TV za Uganda ddene ne mutima mubi. Muleese omusolo ku data. Omusolo gwa YouTube gwo mwagala gwaki. Oluvaawo. Nate bagenda gaba ba YouTube tebatuza.
Junior temumuza mutima mubi. Mutulekere internet. Mutulekere internet. Mubbi ekimala muri bagagga nnyo mutuleke. Abaana tebalina mirimo. Betereddewo obulimo bwabwe. Nabwera oyagala obutte. Kyokka tolina ky'obawa. Unemployment. You are killing jobs. Kati ababoda mukwata baki. Nosanga boda ziri ku police. Obe nyini abavubuka kati bebakuba abantu mu kibuga. Bebatukuba obutayimbwe. Omuntu abavuga boda omwagazaaki. Addewa. Omuntu atuze ettaka mu kyalo. Aguze ka boda oli mukakwata. Oluvaawo ensi terina mirimu. Omuntu atunda masaawa nga si mutima mubi. Lwaki temubikola embalala? Embalala nga temubikolayo. Embalala teriyo batembeyi. Mutima mubi. Boda ziri Kampala wokka. Nembalala mubiteekeyo. Tugaye nti n'omutembeyi atembeyeza embalala bamukwata. Biri wano mu Kampala. Mutima mubi. Omuntu ataddewo ka kiyosiki ke abezeewo abaana kati mu ekibuga temukyagala mu bantu. Ekibuga balinga batakyagala mu bantu. Baddewa kwene singa bwogiraba. Kyokka ababikola muri bagagga bazibu. Mwabammwe basomera bweru. Fees muziina. Nenjagala leero otambuleko mu kibuga awo. Olaba abantu embeera gye balimu. Olaba abantu embeera gye balimu liyali. Owoza we are cleaning the city. City gy'abantu bafudde. Okay, fenna kale twagala ekibuga ekiri organized. Ne Kampala takyadda. Mugende muzimba ekibuga ekirala. Gende Nakasongola zimba smart city. Ekoni yali agenda tuzimbira ekibuga byakomawa ebyekoni. Bisembera mu bya kifere. Mwazo kana mutuka mugenda tuzimbira smart city Naggulu. Eye Naggulu yakomawa. Ne government negaba ettaka. Smart city. Noza bategeera. Wano ekoni najja. Era nitudda mu smart city byakomawa. Mugende muzimbe ekibuga ekirala. Kampala mu jesonyiwe. Kwa yote kyadda. Abantu mbaleke bakole. Abantu mbaleke banoonye kye balya. Kati mubagoba baddewo. Nange. Wano twayimba Ekoni smart city. Uganda mogedde ku smart city. Netuuza ti kakati nonno beevuddemu. Ka Uganda ettaka weeriri. Build another city. Egypt yazimbye ekibuga ekirala. Cairo yagivuddeko. Egypt yamaliriza ekibuga kyayo ekyokubiri. Era ofisi za government zonna Egypt zavudde Cairo. Nezidda mu smart city. Nigeria erina ebibuga bibiri. Lagos na Abuja. So the formality. Bayina ebyo. Tanzania erina ebibuga bibiri. Dar es Salaam ne Dodoma. Kenya erina bibiri. Mombasa ne Nairobi. Why don't you build Jinja? Mugenda Jinja mukoleyo ekibuga. Nemwe buli kimu agala mu kyonoone. Mulimba. Abasudde mu 7 babe. Abasudde mu 7 bantu bebennyini. Butalumirirwa nsi. The people who are overthrowing this government bali mu government. Ono bobweni mukuba wa bwerere. Abataagala mu 7 bali mu government. Nosanga abantu bagoba abantu ku ttaka. Banene bali mu government. Tebakwatwako tebagambwako. Bo mentality yaabwe kyokka bagagga. Nogaba baba faaki.
kati zandi twandike mwagala sente myaka 4 were era notafamu nsonyi nti ne bannange abantu bano bengo bakutaka kamba compensating tebagala pipeline y'amafuta weino okuyita bagula wodda boy bategera project ya government wegendo yita bagulawo government ne compensating ya government gendo pipeline wegendo yita bagula wodda ne bakubawo n'ebyapa era government mbwe no ba compensate butagala nsi yammwe. You don't love your country. Ebizibu byonna bye tulimu tebagala nsi yaabwe balinga bajja okuba ekyeyo. Nina ebintu byendaba mu Uganda nenewuunya ninga ne bano abakulembeze bawono bali mu kuba kyeyo balina gye balaga. Honorable Nabbanja weebale, Mama Nabbanja weebale, nakulabye ng'okayuukira omukyayina oyo yali yantamadda. Honorable Nabbanja weebale, njagala nkuleetere ne Sseggwanga banne ffenna tukubire Nabbanja engalo. Prime Minister yakayuukidde omukyayina. Sikuli bwe oyo omukyayina amanyiira. Omukyayina baamuzimba enguudo akola byayagala n'ebyuma tayina. Honorable Nabbanja mugende gwe musajja gwe omanyi kisobola kwa the Chinese wali awo baamuzimba enguudo akolako lwayagadde. Bane Honorable Nabbanja weebale, nze omukyayina ali yantama naye mwegendereze oyo omukyayina alina omunene amuli emabega. Ka Honorable Nabbanja nakwebazizza nnyo omugaye, I can arrest you. Do you do this in China? Honorable Nabbanja weebale, abachayina baatutama tebagambwako. Gwe ne bakuwokola oluguudo n'obanga omaze ebbanga lino lyonna tutandika. Nkomena wano Honorable Nabbanja nno bambi oyina byokoze at least gwokyalumiriddwa ku nsi. Nze ono manyi abali mu gavumenti basatu. Honorable Sam Mayanja Dr. oyo w'ebyettaka oyo minister akoze nnyo bambi mumulaba abeera mu field every day kutaasa bantu ku ttaka. Era president Dr. Sam Mayanja ow'ebyettaka ayina byakoze. Mumulaba abeera mu field kuyombagana na Gabbi oyo ye ali ku ground ati sikati ab'ebibanja beebaka ku tulo. Omulala Honorable Nabbanja oyo ye bambi naye agezezzaako ali everywhere. Abo bo bakoze. Truth be told, they have worked. Obalaba nti bali ku ground toyina story wano gy'olaba nga temulimu Honorable Nabbanja, temulimu Honorable Sam Mayanja ow'ebyettaka. They are everywhere, they all over news kuyamba muntu. N'abamu bali Malala basiiba bweru. They are flying to the US kulaba abaana baabwe. N'abalala waliyo abakozi. Ne Balamu naye mukozi. Balamu is a hard working man. Balamu mukozi. N'abalala. So nenga Honorable Nabbanja wamma weebale ekikyayina ekyo nange kyantama. Naye oyo omukyayina alina amuli emabega. Tuvula nga wamubuuzizza bakuwa batya contract nga ne capacity togina. So yo olwaleero njagala gimalira wano nga nebaza nnyo Hamu olw'okutuzimbira ekisaawe. Singa Uganda yalina bahamu 10 singa mazima ddala Uganda eri wala. So saawe twakiguddewo nga bwe mbagambye Abannayuganda mwenna mukkirizibwa okgendayo kwa ekisaawe kya ggwanga ate ekisaawe kyaffe kya Bannayuganda. Eyataagenze jjo osobola okuyitirayo. Osobola okugenda ku kisaawe n'olambula tebagaana. Kitegeera tebagaana ku ekisaawe kyaffe kya Bannayuganda Hamu Stadium. So sijja kusukkawo wano tusiime nnyo abakoledde eggwanga nga Hamu tubaagale kubanga batono. Ne tukunga abagagga mu Uganda nammwe mwekube mu kifuba mubeeko bye mukola. Nzo zimba y'eddwaliro
oyinza ogulayo ambulance ku kyalo bw'oba mugagga ng'oli ku kyalo osobola ogulayo ambulance neyamba abantu nowe nobaako ettaffaali lyokoze ki buli omu akwate kyasobola oyinza oganze banna ekisaawe sikisobola kizimba oyinza ozimba essomero noteekawo technical school abaana ne bayiga ebyalaani eggwanga ne tulikulaakulanya tetujja linda bazungu tetugenda linda b'Amerika ffe ffennyini tulina okwekwatiramu n'embeera eno ey'okwekkakkanya gundi mubi eby'okwekkakkanya tubijjewo ffenna tuli bannayuganda twesapootinge kinnuma nnyo okusapootinga omugwira nga munnayuganda munnange ate alina kyakoze saba bannayuganda twesapootinge ng'ejja ekisaawe we twatukijjuzza nakivubo nejjula gwe mutima gwe twagala kisegera twazze lwa Uganda ekisaawe ne kijjula nakivubo nejjula abayimbi mbeebaza mwatuyimbidde bulungi abakoze ku byokwerinda aba security mwatukuumye bulungi teri gwe babbyeko simu teri gwe baakubye the whole security was good ne baza military police ne babouncer abatuyambyeko okukuuma ebyokwerinda bambi mwebale you were very organized ne nebaza bonna abazimba ekisaawe mwe muli abazimbi mwebale nnyo mwebalire ddala so sijja kusukkawo olwaleero byenjogedde byonna si byamagezi jamu ebikuzimba ebitakuzimba obireke si buli kyenjogedde nti kyamagezi gwe jamu ebikuzimba ne bazanya Alien Skin olw'omutima ogwo Alien Skin nkwagala nnyo oyina ebintu by'otulaze kitegeera Alien Skin nkwagala nnyo bambi webale buteetiiririra webale kuba musajja wa mazima ate oli muntu wa kigambo kyo kyonaakola ojja kikola kyotaakola tujja kikola ki Uganda abantu bankwe leero ali ku kino Alien Skin si bwali mwagale mukyawe yakyaliwo ate abantu bamwagala Alien Skin abantu bamwagala nanze bulijjo kimanyi nti bakwagala mbutategeera bwo kwali no sigwategeera ennyo naye maama oliko favor kwaze nali manyi Alien ojja kugwa nze naye manyi ekisajja kijja kugwa n'ekigaanyi naye Katonda alaba naye bambi kyesajja adda tekitegeera naye kirina omutima omulungi kati Alien Skin ayinza okuba bambi tategeera nnyo naye kirina omutima omulungi kati abantu we bakyagalira Alien Skin twali tumanyi bakuloze Abitex yakuloga naye n'olemerawo bakwogeredde buli kimu naye abantu bakwagala era Alien oyinza okugamba gwe muyimbi woke wabaddewo tukati n'abayimbi abalala naye ng'abantu baagala gwe beera eyo oli enkwaccozo tetukuyinaako buzibu my brother I have no problem with you kwanze kyenalabye ejjo kyammaze Alien Skin sikuyinaako buzibu people like you nze sirwanisa abantu be baagala Katonda waba akuwadde nzaani agaana nzaani if God has given you a favor ng'abantu bakwagala who am I to refuse nzaani Alien yakulwanisa nzaani yakwogerako obubi so my brother nze sijja lwana n'abantu abantu bakwagala gwe lyenkwaccozo kaze Alien we watandika oli amayirungi nali manyi bajja kukyawa naye baba bakwagala lw'amayirungi weegaaye era nze gwe gwasoose okulaba ani abaana be yani oyo baani abo abamukuuma Kiremetu be baani eyo gurupu ya Alien eyo bayina amannya awo bambadde amasuti mwabadde munyumye abaana ba Alien Skin banyumye Ibula Kabadia Champion Gudo Kiremetu siye Kiremetu kochi Kiremechi bayina ebinyannyawo bye beeyita but you are very smart Julio yes Ibula Kabadia Champion Gudo Kiremetu
aliwo n'omulala awo Magumba. You looked so smart. You looked so smart. Tobula mu bayimbi bonna Alien Skin gwe twakkiriza okuba n'eggaali kwa abantu be babadde organized nga bali masuuti kati abayimbi bonna abagezezzaako okujja ne babawunsa twabakasuseebo ebweru twabakasuseebo ebweru babadde bawunya enkwawa Kamanda Mudogo yabadde musuuti nga anyumye ekyabayimbi mu kikoppe kwali yen mulekerawo okutambula n'agavubuka agawunya enkwawa teganaaba kyekyabaganisizza okuyingira era obwedda buli atuuka ku kisaayi buli muyimbi atuuka ku kisaayi n'eggaali tusooka muunya mu nkwawa temunaaba otambula n'agavubuka tegasala byoya bya nkwawa oyagala bayingire ekisaawe bayingire kyani luyali Alien yekka gwe twakkiriza abayimbi mwenna kibe ekyokuyiga abakubakuuma twabagaanye lwakuwunya kuba oli muyimbi otambula n'omuntu muguli deodorant ne oli muyimbi onyumye akuuma afaanananga ava okuvuba muyingire ekisaawe kyani nera nabadde mbalinda mu complaining naye abayimbi temutegeera lwaki batuganye omuyimbi wobanga onyumye ne botambula nabo banyume stop moving like sags make sure nti Alien tewamulabi bonna basijja bakubya amasuuti mwezi ogamba ba VIP era Alien Skin eggaali ye twagikiriza okuyingira VIP longi nga banaabye basaza enviiri negwe obeera otya omuyimbi ng'otambula n'omuntu atasala nviiri really eyo bulandi ki to ababayita ababbi botambula nabo bafaanana obubbi gogamba toli mubbi kingisaabye ebyamugobya tumuga oyimba bino mbunja yimba biri gendo biyimbire nakawuka tetwagala nnyo kutuwa biragiro mutuze abavubuka ababawerekera bwoba oli muyimbi take charge bogenda okutambula nabo baanaabye abamu bagira mu bigoye biddugala mbunkuuma muyimbi tekitegeeza kuddugala genda ogolola essaati bwe tulabona akuuma bebekulu Kobula ayambala bulungi era ze mu bayimbi Kobula oyo mu respectinga oyo akuuma bebekulu akuuma bebekulu oyo Kobula. I respect that man. I respect Kobula. Bannange Kobula abeera smart. Bebekulu kye mwagala kutatambula na muntu ali ddati